Nti beruzinga. Wenchimanyi. Nobasanga yonga kitufute yavaako. Tukolerera butatu zaako. Ngare nabo kye bakolerera okukola. Abakolerera kola iki? Kutuzaako. Iba naye kinene mwekyo. Ate bane mbadde ngenda okubulira ekyama kye baakaŋŋaane kale. Bankikole ntya? Ngamba. Ngamba itsoko balogenda ku ngamba ki? Nedda nina ekyama ky'omuntu kye yaakaŋŋamba wano naye ate mukwano gwange kankirike. Malaga kyogera zibede ekyama toli kabada. Nedda kambeereko ekkabada. Toli kabada. Kanfune ku bantu abananzika. Bulijjo gamba nti toli kabada. Ate leero kiki? Simanyi naye kanfune abankigaye Naalongo. Kigambe nze. Tukigaye gaye Naalongo ajja kisobola. Nanga ajja kudda ku sayidi ya musajja. Mpozi nga tekirimu musajja. Nkirimu omusajja. Twandibadde nga yasobezza. Ontwala naye bannaye Mukama nnyamba kino kyama ky'ompangaale nakyo. Njagala mpangaale nakyo ng'anfuduze nnenge. Nedda omanyi kiyinza okukola very good example. Wallahi Mungu annyambe ku kino. Kuba bannaye omukazi anaagamba ki? Anandaba ati. Gyalaga. Ogaanye okumbalira n'ekyagala era goolo yaffe. Naye we don't want to lose you in the process. Kubanga abasajja basobola okukola ka mistake. Oba basobola messing up. Oba kintu kisobola okubeerawo. Omanyi nti osobola okugetinga shattered kubanga gobadde weesise ye mukwano gwo yalina okugumya. Toyina mukwano. Kintu kizze kibaddewo. Naafunisa omuntu. Ye gwoyina yalina ate okuwambaatira ate yennyini yakoze eki? Yakumementudde. So where do you start from? Mikwano gyo gyagamba mama wafumbirwa wamala. Family yo mama wagabe mama yatwerabira yafumbirwa omusajja ti you know. So wadde omusajja w'omwagala nnyo. Teweeruzi. Byogere. Zibeda byogere bikuve ku mutima nayo kidde. Naye abasajja babi Naalongo walitegeera obubi bw'abasajja. Basajja babi. Babi nnyo. Bakikoze mukwano gwange. Bakoze ekyati. Siina bwe nkyogera. Naye wandikyogedde ntumuwa ku magezi wano nga tukyalina wano. You wanna make this the food and serious. You wanna do that dancing still. Come down in one no ya night. Sika de buto one night. Nairo akro ya sika. Sika de buto one night. Kan down in one no ya night. Sika de buto one night. Kan down in one no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Kyagala KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi 4 bweddu nyiga *240# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira ettabi lya KCB erikuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Hela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okudduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu.
oyaba wedde okuddukako olinamu ne giya twetaagamuko ku mani power ngezanga amagi amavumbe bulaba bekalakasa bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo kino kyenkoze nange neesiba baaba you do as you wish please and branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Peer Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musajja atuumye Strong Woman live okuyira emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate alebadde emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 ticket zitondibwa ku Passport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best
best female artist mu East Africa choreography Irene Namatovu. Screen, stage, Namatara. Abiri mu August, Serena Hotel. Mwana watu naba mwerekedeko. Fogo, Karen Peter bimami bijye. Be strong woman, because sente ze chikazi. Twagala byana byeskoba. Bimadulo. Tuoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala. Wagidwa. Uniform, Pepsi, Veniva Logistics, Afro Mobile, Nessanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Val Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nshira. Akulindemu omuntu baba akola mulindi. Real Time with Mimi ndi waneno onako lwalero kubeera nga atemba buzaako mbebaza okubeerako nga mutulaba obuli we tuleeta ne tubaako kye tutaddeyo. Waliwo eyanga ezobeda channel nga wagikyusa kuliko bintu biri serious. Nabagamba nakyusa channel ate kati ekirala management erina kye yataddewo ku Executive Media. Okukyaza ku Executive Media kati olina kuyita mu management. Nina bye nagobye sikyayagala kukyaza buli omu. Sikyayagalira ddala. Omumu okukyaza buli omu simanya nnoonya views simanya njagala ku bantu bandabe. Kati nkyaza abantu balina impact ku bantu. Ekyo oba ina impact jateeka ku baana bakyala baami naye nga ayina kyayogera nga kirina bwe kiyambira omuntu. So program eteekebwamu sente aba Nail Agro Industries Limited. Tulinako KCB Bank accounts tulina kyaddala ne KCB Bank yakomawo accounts okuzigulawo za bwereere. Tulina accounts z'abaana ezammwe abaagala eza company business nebyefaananyizako bwe zityo naye mu kaseera kano okuva ogw'omunaana guno bwe gwatandika mpaka mu mwezi ogw'okuminaogumu akawunti oba ogiggulirawo bbule ne KCB Bank. Balina branches zonna muzimanyi waliwo eri ku Lugogo bypass naye bw'oba togenze ku branches zaabwe jangu mu Hijab Nation bagenda kuba ino omudaala nga accounts bazibaggulirawo ku bwereere. Ndine mukyala ziwa omu bwati ennaku zino kyanene ekyalako bakyala mukyala wa gundi kati oli mukazi ono wayi mukomusajja international agenda Luzira. Nete tulina kyakkola Naalongo atuswazizza wano nawali kati ate tulina oyimirirawo ku lulwe Naalongo naye nga mumwa Naalongo era mutwalira ka ona Luzira era nakimusuubizza. Ayagala nnyo empekeze eza supplements za anti-aging tayagala kaddiwa. Kati engeri gy'ayagala ennyo okwogera tugasaba abasirikale bamuwenga yesimu amanye ebigenda mu maaso alikodinge nga abasirikale be babakata. Akolengayo akantu nga bakateeka ku peji z'Eruzira ez'amakomera ng'abulira abasajja bali mu makomera kati kuba kati agenda funa eyo Naalongo ayinza okuva Eruzira ng'ali ku payroll. Kisoboka kubanga alina ebigambo bya government asset. Naye baba bateeka agenda kavudde ne kagamba sina gwe ngenda kwetondera nga yoyo Naalongo waliwo yangaye lwaki muwaga Naalongo naye wakati mmanyi nti Naalongo muk'omusajja Naalongo abulawe bw'obaze kubagamba nti gwe nkujje ku bwa minisita gwe. Mukyala ziwa yakutegeeza eggwanga lino kati buli muntu alina amaanyi. Nze natidde baako kati. Mukyala ziwa kansala marriage counselor abuulirira abafumbo. Abuulirira abafumbo naye ye mukyala wa muntu akitegeeza alina moral authority ebuulirira abantu abafumbo. Munnange abakyala oli ku nnyo ku bakyala. Nnyo ku bakyala. Abakyala emimwa
abakyala b'obulya tebakyalina mizi basusiza internet buli kimu bakituleetera ne bakitubuulira musajja abadde tanaaba musajja abadde tasenya omusajja akola kino ate munnaye ffe n'olumu tetubatunuzaamu olumu omusanga yeerikodinze alikola iri kati obagamba ki abakyala bo bowuliriza kansooka entwala omukisa guno okubabuuzaako abalabi ba executive media n'okwebaza omukyalo ono Zubeida mukyala w'omwami we omulimu gwakola ogw'ettendo era ogw'amaanyi okubudaabuda abakyala okulaba nga obufumbo tubukwatirira mu ngeri yonna wadde intaneti yabukubanga bwesobola naye ffe tugezaako obukola ki obukwatirira then nenkwebaza omulimu gwokola mu baana that idea was really nice era nze owangajja ali mu candidate class but anytime she's joining agenda tula P7 obambi Cambridge though mwami ziwa ne mukyala ziwa nga mwekozeemu omulimu omwami ali atya omwami ali bulungi nnyo mwami ziwa nkutumiddeko dag ekiri mu ggwanga kikambwe kakati ffe twavaayo okubanga tujjukiza abantu ebirungi ebiri mu bufumbo newankubadde nti intaneti ebukuba nnyo buli omu waavaayo ayogera bibi byereero omusajja tasenyewo omusajja takola kino omukazi kiri naye ffe abamu twekolamu omulimu ne tukola club. By the way tulina club bagita Matrimonial Club erimu bafumbo abaagala obufumbo Matrimonial Club International Matrimonial Club olawanze kakyagaanyi olunaalo ayina gye yabaddeeyo ng'abaana ba autism boogera luzungu ng'ali yeekutte wati yes miam code naalongo nga kwakoma ajja kasobola Matrimonial kati mubaamu baki bafumbo bokka nima bafumbo tulinamuko ne basingles betuteekateeka ogenda mu bufumbo ababwagala ababukkiririzaamu si bana bagamanza basajja bantama bana bagamba njagala nfune omwami wange ndowooza mwinayo ba corporate buli omuti lwaki ba corporate nkulaba engeri tomanyiza nnyo bane kirasiyo era twabadde ne singles trip twagenze ku Limala World Waters twatuteyo ba singles nga basasudde meka basasudde sede mutwala 3 mweta yabadde lunch yokka temuli mwavu gendera awo bajja kutawaanya baba n'ebizibu bingi tebawulira balina emputtu boogera nnyo balina emimwa balina olugambo balina buli kimu funa bw'obeewala genda n'abo basobola emmere ya 35 bw'oba osobola balinnyise n'obbalinnyise obeere ne grade yo bano abalala bajja kutawaanya it was a successful trip twagenze ne bawuga ne balaba kufuka fa kalungi Limala is beautiful ne tubabuulira ne tubateekateeka kimanyi buli yabadde ku Limala yavuddeyo kati ali ready agamba yes kati awe mwateeseteese mwabafulumiza nga kati bagenda fumbiro bagenda kati funa abami manyi nga tunabakutandika noonya mwami olina osooka neweezuula gwe katukuteekateeka gwe newemanya nti gwe naawe ezizo zizeki so you have to prepare yourself well nomanya nti olinda kingi wo naye ate gwe naawe olina empisa za queen yine wabazze you know how to handle them lwakuba naalongo ye abasajja abawa nnyo ekitiibwa kiyitiridde amaanyi gayitiridde banyize wamma kati naalongo asussegamba wano ate nange nanga nina abakazi b'entembeeya kati alinga eyagamba naalongo nti oba nze entembeeya abakazi bano abeegattamu bantu ba bulijjo ekitali kituufu genda wakiraba dda naawe nange niyinza mugoberera naye noolabanga abasajja alina ku levo kw'abatadde akisussizzaamukko so nga njagala akube ng'awumbawumbamukko but anyway topic yaffe yaleero kwogera n'abakyala abeeruuzinzi nga bafumbo ng'oli mukyala gundi naye nga guwava ku kiggwe ky'oli gwe ng'omuntu tugeze nze ndi mukyala ziwa naye ate nzi Shakira before I became mukyala ziwa so newoba ofumbiddwa bannaye tofuuka nnakijangajja tofuuka muntu atakyalina birooto tofuuka muntu yalemererwa like you have to stay ng'okyayimiridde gwe nga womanhood wo ng'okyaliwo era tugenda laba ebintu ebireetera omukyala afumbiddwa okweruzinga
ningo kimanyi nti beeluzinga nkimanyi nobasangeyo nga kituufu yavaako batukolerera butatuzzaako ng'ate nabo kye bakolerera okukola abakolera kolaki tutuzzaako naye si kinene mu ekyo ate bana mbadde ngenda okubuulira ekyama kye baakaŋŋaaneka bankikole ntya ŋŋamba okubadde ogenda kuŋŋamba ki nedda nina ekyama ky'omuntu kye yaakaŋŋamba wano naye ate mukwano gwange kankirike mala gakyogera zibedde ekyama tolikabada nedda kambeereko ekkabadabulijjogamba nti tolikabada ate leero simanyi naye kanfune abankigaye naalongo kigambe nze tukigayegayekisobola nange ajja kudda ku sayidi ya musajja mpozi nga tekirimu musajja nkirimu omusajja twandibadde nga yasobezza ontwala naye bannaye mukama nnyamba kiri kyama kyompangaale nakyo njagala mpangaale nakyo nganfuduze nedda omanyi kiyinza okukola very good wallahi mungu annyambe ku kino kuba bannaye omukazi anaagamba ki anandaba atya oganya okumbalira neekyama ne which is really bad kakati abakyala abasinga lwaki beeluzinga ekisooka abakyala wafumbirwa abeera mu fear of losing the marriage abeera mu kutya okukola ki okuluzinga obufumbo buno yalooza nti wookwatirira omusajja woova ku binabina byolina okukola n'obeera ku ye biki tojja sobola muluzinga buli muntu mukwano alina okuba mu bufumbo ng'atya obuluzinga obufumbo obumanyi obufumbo olina muba mulina okubanga mutya obuluzinga so sigwe wekaweko omukyala newami naye alina oba nga atya okuluzinga anti kati engeri omusajja gye kiri nti yakola oba osinga okwagala okutya omuluzinga anti kati nawe olina obeera ng'okola nawe kigenda kukituukako awo omukyala nawe olina oba ng'okola in some cases lwaki oba otya oluzinga omusajja neweeluzinga okola bingi nnyo bitalina nakukola because you think nti bw'okola ebingi omusajja ono agenda binotisinga akusiima ennyo yensonga lwaki olaba nga omukyala omu agetinga shattered singa wabaawo misunderstanding oba omusajja ayenze ku mukozi oba omusajja akoze kino lwaki kuba awulira nti yakola buli kimu naye teyakola ki teyasiimibwa kati osanga omukazi nga yeekyaye ng'ali depressed jjukira depression ejja n'obusiru bitambula bibiri tandika okukola ebintu by'ekisirusiru because you're depressed naye nga kyonna kyavaako ki kuba nti walina fiya nyina okola ebintu bingi ng'olowooza nti bw'okola ebingi omusajja ono agenda kola ki olina okukola by'oteekeddwa okukola so si bingi oba ontegeera onfuna bulungi amiina so bakyala bannange abali eyo marriage obeera ogyagala era olina ogirwanirira era olina ogyagala naye do not overdo yourself jukira nti nawe kwegamba tosussa kajanja ng'omukazi tosussa kajanja bino naalongo byagamba mbu simanya fukamira simanya omusajja waakomawo ng'amuna okuba saluti ng'ogamba nti nno mukama wange otulabidde abeewaffe twakakulabako tufe essanyu ng'amala obayitako nga okyaliwo n'ayingira okyaliwo ate abatannajjamu nga tunga omusooseyo mu nnyumba olina egiraasi ya juice mukama wange nkulabidde abeewaffe sooka oweweze omumiro mbwe tutyo bwe tulina okuba okufukamira it's part of our culture so webanga culture yo yakufukamira ate ekya saluti kyo ndowooza oba okisusiza kisinziira ngeri gy'okikolamu kwekikole ng'okyekoledde so nga tokikoledde musajja asobole okukusiima ennyo mbu wana akusiima ennyo tubikolera batusiima tolowooza saluti ofukamira lwaki ofukamira okufukamira tufukamira because it's culture ani yakugamba Zubeda ewa omwana afukamira because it's culture wonna tufukamira kuba bagamba tufukamire abamu tetwagalirako ddala temwagalirako ddala naye naalongo waddala n'abyogera nogamba naye kanswaleko naye nga tetwagalira ddala tubikola lwakugamba nti nno abasajja balaba vidiyo bye bagenda gango nga tofukamira bamakola ebintu by'olina okukola gwe ng'omuntu if it's your culture fukamira kubanga olina okukola ki ate bwe bakalica yange then tofukamira ekyo kireke so that in case of anything which you don't say genda kubeerawo togamba I did everything obaako kyeweerekerayo in the process ate nemmere y'okumwenda kinzira communication. You know, marriage is about communication.
Omuntu ayinza okudda ku ssaawa ssaawa abasajja baagaye tebakyala mmere ya microwave. Omusajja ayinza okudda ku ssaawa bagenda tutta. Naye nga communicate nze. Timbadde enkola sweetheart. Naye ajjemu n'akakeeki, ajjemu ne kakeeki ne kajuyisi. Atuula abinywe. Zubeda. Emmere y'okumwenda eri very as long as you communicate anyway. Olaba ne sola ku mwenda tusabirako busabizi okubaako. Zubeda ali what ofumbira emmere y'okumwenda. Ayi aliwo oyo. Gye bali. Mr. Ziwa. Akola atya? Anti wabanga omuntu ya communicating. Communicating mwami Ziwa. Toki driving a new personal. Naye nkugereza example. Anti ogambye nga mwami Ziwa ne kugayi ya communicating. Communicating. Oh yeah. Kati ye omufumbire y'okumwenda. Ye asobola ofuna emmere y'okumwenda. Dota jeetaaga. Ata communicating. Nga tomayina gyali. Tomayina kyaliko. Emmere y'okumwenda abaajagaza ki? Nalongo byatugamba omusajja amaka gabagage alina okubawosa gabagage naye talina ku akisusa Nalongo atuyamba bube kuba n'abasajja ababuulireko ku bibi byabwe naye abateekayo obutesibamugambako omukazi oyo leero tukufunye muwuliriza bulungi nnyo buli kimu kyayogera nkiwuli ali bwati yawulika minzaani n'omuganda Nalongo naye tawulira ayina emputtu nayo kana kuba abakyana twalanga ntulina beera ffe ba house girl akasaluti ako kalagira dda ntuli ba maid kanyeza bakuba nali wano naye nga sinawe mugajjukira alina support y'abasajja bangi ate abamu bagagamba eguya alina support y'abasajja walonze conference gye nagendamu sajja nayimira nagamba singa mulirizo n'omukyala Nalongo conference number nga bali kwogera ku Nalongo nebaga mazinga bamuwuliriza Nalongo byayogera bye bituufu Nalongo bamwogera ku kati mu conference abasajja ng'agenze nnyo Nalongo nosaki programu ekome kati amusanyaze kandi omwongerako mu conference banjogerako ko tebakwogerako bayogera ku Nalongo yekka nti ebintu byayogera buli mukyala yandibadde abiwuliriza Nalongo atandise okumbika ate kati onyizeewo bunyezi mbadde simanyi nti atuuse okwogerwako mu conference mukwano naye kasa mutuusize luzira yesaawa era anfunyeemu nnyo Nalongo final atuuse luzira oba byakola nze mukubira nemekulako bantu bange nga nze nabapise nga bali luzira kijja kunnuma nnyo munnange abakyala kyekira kibakolanga beeluzinga ekirala ekireetera omukyala obeera nga yeeluzinga kwe kuba n'omwami oyo tasiima naiva bitolinga nga mugamba naye gwe biki ebyo ofaanana otya naye gwe biki byoyambadde labaamaala nga kugambamu eva talinayo kantu kalungi kamwogerako abakazi abafumbo nga mwezi enjala anti kati Nalongo nze ajja kunsonyiwamu olw'ensonga ndi actress tuba tuzeetaaga naye omwami wawe kazaagala mwami wange anjagala ngamba njala omanyi olumu oba oyagala omuntu yenna ne byakola ebyekisiro obyagaliramu tazaagala mwami ziwaolabye otunamu nga tazazijjeeko tandika okukola ennyimpinyimpi teyazisiima ofuuse Nalongo nno kati nkulaba mannange alina abasajja ate abamuwagala abamu bagagga bange banina okwogera bye baagala kati abasajja abamu omukyala abeera mu bufumbo yakusanga nakwana nakuwasanga oli kawala kalungi nga weefaako nga weesiga ka oyira akalungi wekubaka perfume towunyankwawa ng'oyambala ka dress akalungi nawe ng'olaba osikiriza akutadde ewaka ennaku ob'omwaka gumu oba myaka 2 ozaddeyo kaakaana kamu alhamdulillah okulukusa ebbeere kyo kyandibadde awo naye kennyini akumalamu amaanyi buli bwakusanga naye gwe kiki wabaaki tabayo wootunula biki like waliwo yagamba mukwano gwa wena amagumba gakwerezi bayinza n'okuyiwamu amazzi awo ne galembeka imagine nga kiva ku muntu mu bbaawo how would you feel atugeesera nga wenna oshrinkinga nga wenna you've lost yourself in a process kwegamba bambi omukyala n'omusaasira ng'awulira ebyo ebintu buli kanaku ngaggwawo bugwe every now and then ebyo Nalongo tabyogerako
tasobola nakubyogerako tayogera ku mumwa gw'abasajja tasobola nakubyogerako ndi abasajja badippressinga abakazi tabyogerako naye ate omusajja asobola okuteeka yeeyo nga bagana kwakola ki akwogerera bino ekyalo ekyekira abakyala abo okubeera nga bambi beeruzinga ye fear of spending on themselves omanyi waliwo omukyala nga tasobola kwegulirayo ka dressi kasharia olumu ng'azirina naye ng'alaba nti wabayiralemmuko emitwalo 2 ye nenyiwakiri aziteeka mu bbawo banaziteeka mu mwana tolanko bantu we bati nga ye musirufu muzibu naye nga omwana we ye amufaako bawe ye ki wakirinagulamu emmere yewaka naye nga ye ng'omuntu akaviiri kakulukutidde ku mutwe kaswahili ne kafuuka enviiri era najja n'akuvuma ate nga mutuufu akuvume kati awo ate nga nvuma biki nga sente tazimpadde kubanga gwe zolina ozirina naye ozikolamu birala so weerabidde gwe abakyala abasinga bebafumbirwa beerabira bo. That's why men complain tinamusanga mukyala mulungi kubanga wali gwe naye kati we wayingira yes mbe mwafuuka omuntu omu naye ate gwe nawe tewekolaki kubanga men tebeeruzinga musajja batini abeeruzinga Zubeida omusajja w'omusanza akuba jimu asigala akuba jimu ye naye omukyala mutini asigala nga akuba jimu batini muneze nagenda mu jimu musajja nanga ntandise ofuna ebbina nanzijayo ngayagala neeruzinge ngayagala seeruzinga nagenda nengula pya nenditokosa nagenda nengula lino ebbina eddala mwana nagulya akakodyo nti kati obigula litokose natokosa liri nenjagala okimulaga nti seeruzinze togezaako neweeruzinga jimu oba osobola tebagalira mukazi tebagalira ddala efitina eri ku basajja sigirabanga mamizi wana etayagala ayagala ogende mu jimu naye kati oba okimayo ki mu jimu wajjudde abasajja kolera ewaka ndi both sides saagala bonna baluzinga abakazi n'abasajja kati ndi wakati we enkwe kyezikola babale kukitegeera nti enkwe zikususeeko mukazi gwe because what is that ntwale wange bwati bwagenza eruzira nkwe zange nkwe ekirala abalala beeruzinga batya bwafumbirwa yeerabira mikwano gye neerabira famire ye naconcentratinga ku muntu atya omusajja agenda omwefuulira nabeera best friend nabeera famire nabeera friend nabeera buli kimu taata wange liya wange omulungi kankubuulire that is one of the biggest mistake you're doing obufumbo oli mukyala gundi era oyo mwami waakwagala nnyo nawe omwagala nnyo but you need a life wetaaga obulamu wetaaga emikwano niwe giba si mingi naye ng'ogikola ki wetaaga ne famire yo niyo omuntu agenda nabeera nga takyafana ku maama we bagenda takyabawuliza takwata masimu yatuuka gy'alaga obufumbo tubwagala era goolo yaffe naye we don't want to lose you in the process kubanga abasajja basobola okukolayo ka mistake oba asobola omesinga up oba ekintu kisobola okubeerawo omanyi nti osobola okugetinga shattered kubanga gwebadde weesise ye mukwano gwe yalina okugumya tolina mukwano kintu kizze kibaddewo n'afunisa omuntu ye gwolina yalina ate okuwambaatira ate yenyini yakoze eki yakumementudde so where do you start from mikwano gyo gyagamba mama wafumbirwa wamala famire yo mama wagamba mama yatwerabira yafumbirwa omusajja ti you know so wadde omusajja w'omwagala nnyo teweeruzinga byogere zibeda byogere bikuve ku mutima nayo kiggwe naye abasajja babi naalongo walitegeera obubi bw'abasajja sajja babi nnyo bakikoze mukwano gwange bakoze ekyati siina bwenkyogera naye wandikyogedde ntumuwa ku magezi wano nga tukyalina wano ekirala naye si babi nnyo sajja babi ekirala omukyala ali eyo olina okubeera nga okola naddala nga mutandika obufumbo tusobola olekeramu ku bakyala b'abagagga bye bagaana okukola ng'omusajja yeesobola tusobola okukireka
Naye Zuberi ogenda nosanga omwana omuto wa myaka 20 mweji nga mufumbo wa myaka 24 ninga akeera ku makya kukuma kasigire musajja n'agenda n'akola naye muvubuka muto yeeyiya n'akoma gwe ng'osibye weebase obobeza kinyeebwa kirimu mukene tagana ng'okukola n'emimmonde naye nga gwe tosobola afuna magezi nti waati kangende ku supermarket erimbuza oba balinawo ku mulimu tunagamba nti at least kangende wali noonyeyo kalimu oba kano nsobola okukola ki omuwala n'abeera nga muwala muto mulungi naye ng'ali awo akeera mu lugambo nze namusange wa brother wange nemubuuza naye gwe kiki oliko mulamu wo yali mulamu wange naye nga brother wange muto ng'omuwala leka emyaka gy'olina okukoleramu nga siiba atudde yeebase tali lubuto nti bananga ali lubuto amuleka kiki ekigenda mu maaso wano wera nga mutayagala kukola kyokka w'omusanga naye y'omu ku bayimirira n'agamba musajja tanfuga aba alimba tokamanga n'obugaye bweyajja wakulwala nfaana jjukira nawe ogenda kusiiwuka wakulya mimmonde gisuzeewo na gyokya jjukira ono omusajja gw'olina teyeesobola bulungi naye ayiiya bulamu kitegeeza tagenda kugulira buli kimu kyokola ki kyolowooza tagenda kusobola wogenda otandika okusiiwuuka olwakaviiri olwosiiwuuka obugaye bwajja nabona butandika okukutuka oteme makansi ku magulu mpola mpola olwo ogendera so abawala abato abali eyo muzuukuke mutambule temufuuka bazombi mu maka g'abasajja that's why omusajja tukesera nakukoowa naye nga yakukoowa nga yakutamwa nagamba ye lwaki tova wano otambula n'okola ki because weeruzinga so kaakati omukyala yenna ali olina okukola kubanga weetaaga omanyi okukola ate mbu bamanyiriramu abasajja abakazi anti ensonga lwaki kwe tuli ffe tubasomese nti osobola obeera ng'okola naye nga tolina kumanyirira musajja omanyi kati n'excitement abantu gye batuukako abalooza nti wafunayo akasente aba afuuse waaki wakabi kati tulina obbalaga nti osobola obwana akasente naye ate nga amaka go galabirira bulungi ng'ate oli parent omulungi ng'ate nawe okyesinga dreams zo nga buli kimu kitambula buki bulungi nga ne Allah omusinza so balina okukola they have to work mpozi tugenda yigawo ku ngeri gye bayinza obbawunsinga back singa ebibeera bibatuuseeko oba tuyigeko nengeri gy'olabiramu nti ogenda manyi walawo olabanga you're going into that ng'ogenderera mukweruuzinga ndabira kuki otandika okubeera nga you cannot make decisions eva ng'olabanga gwe atali atasaanidde all the time omanya ogenderera era you have to wake up olumu ogenda mutandika olabanga you are people pleaser nga buli muntu kyayogera tokyamanyi kirungi na kibi ogamba bugambi yes mulamu agambye njoleza zino engoye yes gundi agambye mukwano gwa bawa agambye waye jangu wano osooka onsiga onkolere ku kino yes bawa agambye kino yes buli kimu kikola ki buli kimu kiri ku yes that means you're going omuntu ategeera omulamu era akyerina olina obeera ngo olina kwoyimiridde ku values zo ne standard zo nti kino sikusobola kukola kino wano kangambewo nno mbana nno genda mulumbe nebba wange naye si otopulira lunuma nnyo kansigale naye omuntu abanga n'oba owulira ng'ofa you have to yes you have to that means you're going so bakyala bannanga abali eyo temukkiriza kweruzinga tokkiriza kuluzinga bukyala bwo is it womanhood to wifehood tokkiriza kuluzinga gwe kulwokubanga ofuuse mukyala gundi kirungi nnyo naye ate gwe naawe tukwetaga because ekyamukyala gundi kisobola okugwawo anytime we don't pray that kigwawo naye twagala niwe kiba kiweddewo osobola okuyimirira ku lulwo mwami asobola okufa mwami asobola okufuna obuzibu bwonna lwaki tusobola okubaawo n'ekirala even your kids need you gwe nga mama waabwe atali mukyala gundi ti my mother is this and this I'm proud of my mother because she does this naye gwe okubeera awo nga tokyali gwe kiba tekina kikiyamba baana bo so you need you yes so tukyali ne mukyala ziwa oli ku executive media tuli mu kwogera ku nsonga z'omukyala okubeera ng'osobola obuteeruzinga n'osigala ng'oli gwe obutagenda mu depression olw'obufumbo so zensonga zaaliwo wano zasojjola nsojjola mpola mpola kati tugenda kuyiga engeri gye tusobola okukomawo omaze okweruzinga kati nga tubagambye okizudde bwekola ki weeruzinga
wafuuka zombie, oli depressed, wafuuka musiru, but now you have to bring back yourself. You have to bounce back. Oddemu ofuuka oli Shakira, oddemu ofuuka oli Zubeida, eyalina ebirooto, eyalina ambitions, eyalina business eyokukola, eyalina company eyokutandika, yegwe gwe twagala. How do you come back? Ekisooka olina osooka n'okkiriza nti kituufu kiri nti neeruzinga. That is number one step. Sooka okkirize nti ekituufu kiri nti state gye ndimu si yentuufu. I have to work on myself sobola okukola ki okukomawo. Ekyokubiri, tandika okubeera nga developing your own again. For example, if you had hobbies, walinga oyagalanga nnyo okuswiminga nga buli woswiminga obulira bulungi, tandika okuddamu mpola mpola. Once in a while ogendeyoko, how will you feel? Ekyokusatu, gezaako okuattendinga events eza conferences ez'abakyala. Omanyi wootambulako n'ova ewaka obwongo bubikkuka olaba ono yagambye asiika chapati n'afuna ssente bweziti azikola ati chapati nange nga nzimanyi ozisiika. Okay, ono yagambye yatandikawo edduuka lya Sharia naye yatandika bw'ati, yatandika ng'atunda online nga talina wadde n'emu naye ng'aziriba buyiribi, naye kati alina edduuka. Oba ontegeera, ojja kuvaayo ng'oyizeeyo ku magezi amaki ag'enjawulo. Ekirala, ddamu okolagane n'abantu be walinga okolagana nabo, be wali basuula eri ebbali. Oyinza okufuna abapya oba n'oddamu n'obuilding abaki bali abakadde bo be wali wasuula nga teweetaaga. Famire yo ogyetaaga nnyo gye wali wasuula n'oconcentrate nga waneeno. Ddamu connecting ne bazadde bo, baganda bo, because olumu some of our friends are doors. Bo bennyini nzigi tosobola okuggulawo obulamu bwo ne bukola ki. Olumu basobola okutuusa ku muntu gw'oyagala asobola okuyamba, oba olumu basobola bennyini nga basobola okuba ne connections z'okola ki zeweetaaga. So oddemu ozimbe healthy relationships ezo ne balamu bo, ne baganda bo, ne mikwano gyo, n'abantu ab'enjawulo okuggyako omwami yekka. Obwongo busobola okukola ki okubikkuka. Then ekirala ky'olina okukola ng'oli mu mbeera bw'ekyo, gezaako ku developing financial empowerment. Tandika okuyiiya engeri gy'ogenda okukolamu kyonna ky'osobola. I always hear my mom say, akola ki? Wakiri agenda aweze engoye ku kyalo afune ssente naye ng'atula butuuzi awo atya. So tekikkirizibwa ekyo ekyokutuula obutuuzi. Yiiya. Tandika as small as you can. You have a smartphone. Tandika online. These days abantu bayiriba online ne bafuna ki. So you have to start. Do not accept to lose yourself. Okay, tokkiriza kweruzinga ng'omukyala, omwami buli wa upgrading nawe upgrading. Tokkiriza musajja kuleka meters 5. Tomuganya. Bw'olaba agenda wano nga gudda ku step eddako. Kati tetubagambye competing n'abasajja. Naye tokkiriza kweruzinga. Kuba abasajja abo bw'amala okutuuka ku level gye yeeyagala katandika okulaba nga byayogera tobitegeera. Naye buli walanga naye weepushingako nti bwe yagenze ku degree n'ogenda ku diploma muyinza okuba ku page yemu nga munyumya ebikwatagana. So kibagezaako okubagamba nti bw'olaba omwami wo nga avuguza akasaati akapya, tereeza obukadde bw'olina naawe osigale ng'onyuma. Olaba aguze ka perfume, gula kano ak'ebbiri akawunya omwaka mulamba nga tekaggwamu. Bakayita soft. Balina kano kebalanga ka 200 mbubokeekuba n'akuli Masaka akawulira. Gulaako naye obeere ng'owunya bulungi. So kale muzikirize omukyala ziwammote Shakira neyanziza nnyo neyanzige. Weebale kubeera ng'osharinga akatono k'olina n'abakyala. N'abakyala b'olina mu group yo mbatumiddeko. Baleete mu Hijab Nation. Era ngenda bagamba. Wiiki ejja 28, 29 ne 3 tuli mu Hijab Nation. Yes. So olunaku olusooka lw'abaana, abazadde muleeta abaana. Tulina ba parental coaches bangi nnyo. Oli eyo omwana yakulemerera, tulinawo omukyala yatwala abaana balemye. Kochi w'abaana. Atwala abaana balemye, mwana simanya natandika drugs. Simanya omwana ali mbisiyaga. Simanya omwana
nga gocha nengo ya musuula 28 bagenda kubeeraawo. Tulina abaffe betubadde nabo mu kampu abagenda showcasinga. Tulina abaana bagenda twegattaka abazadde muleeta abaana ofuna opportunity eyogerako ne coach w'abaana omunnyonnyole nti omwana wange alina ekizibu ekiti kubwereere because ogenda kwogera naye omufunye akunnyonnyole oba akugamba ojja muleeta mu kifo bwe kino bwe kiti. Abazadde bangi musudde abaana baana bayingira ebisiyaga abala batandika drugs mwabaleka bali eyo nsi yabatwala genda ojjeyo omwana mukwase omukyalo oyo omwana amukuddiza nga naawe weewuunya. Nkirabyeko nsookiweera obujulizi naddala abaana abo bayingiza ebisiyaga mu masomero abo tabamanyi amukuddiza nga n'abyogerako awo takyayinza talina yadde kyamwetaaza. So tosuula mwana wo muleete ku lunaku olwo muleete yogerako ne kooki funa akadde naye wali nga mbadde nsaba kwogerako naawe ekyamubaleete bawulyeko ku bigambo bye bataagala kuwulira abaana mmwe baabako wadde abazadde baabwe muyomba buyombi mubavuma buvumi muba discouraginga kati at least muleete ye wanaayatula ayinza okwatulira ewa Shakira ayinajja n'akugamba mwana nalina buzibu bwe buti ne bwe buti mulabe bwe mukikendeezaamu kino bwe kiti ne bwe kiti. So muleete abaana 28 lunaku lw'abaana n'abazadde. It's about parenting. Yab Nation si abasiraamu bokka. Kasita banga muzadde naye omusingi gwa busira gwa basiraamu n'abakyala basobola okujja kuba buli maama wonna waali asigala maama. Kale munzikirize mberekereze musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.